abantu okwekalakasa obongera biwundu anti tukunyiga otuterewo platform okwekalakasa kw'omu nsi za Africa kuvaako mbooko kuttibwa tubasiba to specifying to generalizing anti mu Africa gamba Uganda kubanga abantu balabako bannaffe baabe Kenya bekalakasa nolabanga kati bw'otwala abantu okwekalakasa naye wane Uganda ekyo nakyo ate kati oyongera biki komera ate omuntu abadde waakiri ng'asobola okuva wali n'agenda kuba katundubaala ewalala ate kati agenda kuba mu kkomera ate gwe tebakusiba gwe road mayor era gwe n'emmotoka ekutwala ebeera ndala bamunyigamuko n'akaaba bamunyiga abalenzi anti bamunyiga naye era kati yawona era ye ne bamunyiga medication ye era yeesigala nki ndala. abo abantu babadde nga bajja n'ebimotoka ebireese emaali yaabwe nga yeenyigirizaawo ne batikkulako n'aleeta jaamu kati kijja mwetaagisa okuviira ddala ku kkubo ku main ayingira eri munda basobole okutikkula jaamu n'agenda ebyennyanja ebibadde nga biwunyaawo eri munda bakole bate bagule ekibi kyakulekako abamu wano abamu ne mubatwala eri waba obuzibu naye wabanga bonna mubasengudde ne mubazza eri tujja kwadija ate n'ekirala omugigi gwaffe kati ogubadde gumanyidde akatale k'ebusega akali awo guli mu kufa guggwawo kaŋŋambe bwe ntyo guli mu kuggwawo kati bano abaana abagenda okujja bajja kuba ne mentality eri nti akatale kaba munda tekaba ku kkubo fe obutale obwaffe bonna tubadde tubumanyidde ku kkubo genda olabe wano akegayaaza kasubi n'akegayaaza nawo kenyini kaali bubi akali ekasanga tyawo actually kasanga tisigayaaza Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange nate tuzze waliwo enteekateeka ezigenda maaso mu kibuga Kampala ekyokugezaako kikulaakulanya. Omugagga Hamis Kiggundu yaggadde omwala ogwo waliwo abantu abadde bakolerawo ku mabbali nga banoonyezaawo ekikumi. Kati yaggaddewo ng'ayagala kutereezaawo watuukaane n'omulembe ogw'ekibuga. So ekintu ekyo kireese debates mu bakulembeze bannabyabufuzi n'abantu ba wansi nga balajjana tebalina we bagenda nnoonyeza kigulira magala eddiba. Ngobye n'abaami bano buli omu atuwe view ye kyekiddako eri abantu ba bulijjo Hamis Kiggundu kyakola kirungi oba si kirungi gwe kkalira naawe comment section nzigule osobola oteekawo view yo. Naye nga tetunaba kusimbwa tulina God Heals Herbal Medicine bano bakugu nnyo mu ndwadde buli kika kya kirwadde ky'olowoozaako lowooza God Heals. Olina ulcer God Heals buli kika kya kirwadde God Heals. Enamba yabwe y'essimu weri wansi awo ate okumanya ebisinga kugenda ku mutimbagano gwa TikTok oteekamu God Heals Herbal Medicine eddagala lyawe bali kutuusaako awo wennyini wooli mukwano gwange obulamu ne bukutereerera. Mbasikulwisaayo Alpha Media Production. When it comes to production ebifaananyi video ebyo mubitukwase tugezese gwabadde tannaba buli kika kya mukolo videos ezitunanga omuntu n'ebifaananyi ebisufu gwe jangu waneeno kuba ku namba y'essimu budget yo totya kuba essimu tuteese omukolo tujje tugukwatire kyoyagala tugukole kye tugukola ku noti 770 944 Musumba sayinza okulaba. Amina sir. Bwana Abbe sayinza okulaba. Nange okusanga. So fa be twakafuna mmwe naddala mmwe ku podcast eno. Yes.
Mufuuse bansonga mujja ne mukubaganya ebirowoozo. So ngenda basaba buli omu eddakiika emu agikozese abuze ku bantu abatwegesa ebirowoozo. Abalabi baffe aba Expo TV mukama yebasibwe. Eno yo TV yokka eri second to none, tewali ndala. Gwe simanyi oba omanyi endala. Nze sirina gye manyi Expo. Yemu ku channel eziwa ebintu ebitaswaza, ebintu ebirungi ebirimu okuyigiriza. Neebaza Katonda nti mutugoberera ate mutwagala. Twebaza abakomenti nga kikulu nnyo kuba kituyamba okufuna feedback kuva mu mmwe. Sharinga, subscribinga, sharinga, commentinga ekirungi nnyo. Ennaku z'omwezi 6 tulinayo mupiira wakati wa Prayer Power Church ne Arise Church eya Musumba Ronnie. Olwo lunaku twetegese era tusaba otuwe ku support yo gwe mulabi waffe ali atwagala ate ng'oyagala Yesu. Kankubulira engeri yokka gy'otasobola kudisappointinga ggulu kwe kuyimya n'emirimu gyayo. Kuba kino nakyo we are building relationship. Makanisa mangi tegakwatagana. Wena okulira nti gundi oyo sikwatagana naye kati ffe tuli kuzimba mukwano. Kirungi nnyo. Bayibuli egamba nti singa kibadde kisoboka mwantabaganye na buli omu. So kati ffe tuli kwatagana kino kye tuli okukola tuli kuzimba relationship. So n'olwekyo nkwegaidde twegatteko ate nga ko tugenda kuba ne worship night kuva ssaawa emu kuva ssaawa 12 mpaka Omwoyo Omutukuvu anaatulungamisa. Twegatteko tusupporting. Twetaaga jazz tetuzirina mulokole yimiryako naffe. Abamu olina akawunti eriko ssente ozeewa naye weeziri. Yimiryako naffe ojja kujjukizanga Mukama jjukira kye nakola ku Prayer Power Church. Jazz balina ze bakuba buli lwa Sunday zange nze yazigula. Awe eggulu nga olikola ky'oyagala kubanga ekyo Keezeekiya yakikolako. Ezeekeri yakikunaga Mukama jjukira bye nakola mu nnyumba yo. So tukwegaidde twegatteko kyane na kirungi nnyo ne tutapangisa ne tugula zaffe. Togenda sigala kyekimu. Ekirala ate era tugenda kubaawo n'okuweza omupiira ogwo. Twetaaga data, twetaaga amazzi, twetaaga okutambuza abazannyi nga tugenda ate n'akasajja stiiru, ezo zonna ssente. So nkwegaidde twegatteko tuwe ku ssente. Essimu eri 0770 0 mu meka 770 944 266 giddemuko 0770 944 266. Nze Musumba Ssekitoleko Peter. Ekkanisa yaffe bagita Prayer Power Church. Mutwegatteko mu services zaffe. Services zaffe nno zijjudde okuyigiriza. Ffe actually bye tusomesa n'abasumba batula ate ne babituulamu. Kubanga tulina knowledge. Tusomesa ebintu ebituufu ddala omuntu bye yeetaaga okufuna. Enjiri yaffe tekyamuukiriza. Enjiri yaffe si eyo nti wanika akatebe no. Y'enjiri omuntu gy'akozesa okusomolwa. Jjukira Katonda alabirira kigambo kye. Enjiri yaffe nnungi nnyo. So kati gwe atwagala era tusangibwa ku Expo kuno ku Sunday. Ayina ebirooto, oyagala tusabe, oyagala kwebuuza nkuluŋŋamye Musumba kino nkihandulinga ntya. Nsangibwa ku 0756 12 96 98 0756 12 9698. Ate ku Sunday tulinayo service y'abakyala era mbegadde mbereka. Ate Sunday eri service y'abasajja mubeereeko mulabe anaabuulira mu basajja agenda bakola bulungi mu linnya lya Yesu. Weewaawo. Abebuuza ku bakulu tandike olunaku olwaleero. Weewaawo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abalokole nammwe mwenna abakkiririza mu Yesu Kristo. Ne bannanga abalala abatannaba kumusenzanga mulokozi wammwe nammwe era mbalamusizaako mu kiti kyammwe. Mpoziko nze siina nnyo bingi byakuyisaawo okuggyako okusooka okutumira ku mukyala gwe bayita Mukisa Flower CEO weebale Violence oyo gwe wakoze yannyumidde. CEO se we yanyaniriza mbitiibwa ku mutala guneeno. Simanyi sitetasiyo bamufumbo basimufumbo. Naye bannaye jatubuulira. Abinawo jatubuulira. CEO tubuulire. Tusobola okufunayo enteekateeka. Ndowooza mubaddenga mu communicating. Ayina ne sisita we. N'abiri Justine. Olaba Expo bwevaamu ekkula. Nga lwaki teryavaamu kumma abansookayo. Anyway,
naye nga just mutumiddeko poziko n'okwagala just okuemphasizinga sikyogera lwakuba nti ku prayer power church gye nsabira naye ndowooza enjiri eno ey'okubanga tuwulira omuntu ayige ye okwesabira okusinga okumusabira ndowooza buli mulokole gye yandyetaaze si bya kitongole balokole tuve mubiri nti musumba buli lwa sande olina okugenda nalaba kale kyampisaamu si bulungi lumu mba ntambuza channels ku TV yange ngenda okulengera nga waliyo omusumba nga bwe yeeranga nga bw'agamba takuwa ngeri yakwesabiramu oba kiwabula ye bw'aba abuulira awugamba kimu gukakasa nti olw'essande ojja n'emitwalo 10 waneeno no si lwa sande lwakusatu buli lwakusatu jangu olina kizibu bwe kiti gwe jangu ku lwokusatu bwoti ne bwoti naye ate wano owulira mu njiri ebuulirwa n'abantu bonna bajja bakyaza nga bagamba nti oba olina ekizibu bwe kiti saba bwoti oba olina ekizibu bwe kiti kola bwoti so ne bakuwa ekikolo bakuwa eddobo si kyennyanja so era ndowooza tusabire busabizi musumba amafuta ago asigale nga agatambuliramu aleme kyuka tamera amalala byebyo yange omwezi guno ogwokuna guno omwaka gwennyini 2025 Kampala Capital City Authority kyekitongole ekirera ekibuga Kampala kyavaayo ne kiwa olukusa tekyawano amu yekka ba local developers baba private developers okulaakulanya okubayambako okulaakulanya ekibuga Kampala omuli ne Amis Kiggundu yagadde omwala gubadde guliko abantu abakola kikyamu kituufu what is your take? Nze ku nsonga eyo nsobola okugamba nti kati awo tutandise olugendo lwaffe olw'okukulaakulanya ensi yaffe ng'ate tunyigiriza abantu ba wansi sinasooka kwagala kitunulira mu perspective bwetyo however ne mba wakwogera ku ekyo ekyokunyigiriza abantu ojja kwesanga nga teri nkulaakulana ejja kujja nga terina gwetanyigiriza wano tusanyuka nnyo AI bwe yajja twamusanyukira nnyo naye ate AI yensibuko y'ebbula ly'emirimu wane naye ate twakyembracinga because that's development as well tractor bwe zajja twasanyuka robots naye ate njogera ku tractors naye ate we zajja ne zijjawo kuba wano twali twamanya abantu amu tribe emu I'm sorry to mention naye just kino kye twasangawo kye twawulyanga boogera nti wano abakiga be baapangisanga okulima ku malimiro no just nkirese nti twakisangawo sigamba nti bwe mutwe muli wabula tractor bwe zajja kati emirimu gyabwe ate ne gikola ki ne givaawo n'owesanga ate bazzeeyo kati basomye era abakiga kati obasanga mu offices nga batuddeyo so kati n'ekyo nakyo nti newankubadde kiri mu sayidi eri ey'okunyigiriza naye ate kirungi erudda nti waliwo akantu akamu akantokyaringanga nga ndaba ku ntegeera yange nnafu ndaba kiyamba nnyo naye ate nga neebuuza lwaki gavumenti tekikola nti bw'otunula kati nja kugereza ku luguudo luno olw'erugala bw'onootunula ku luguudo olw'erugala kati balukoze tetujja kwogera ku saizi yalwo naye balukoze lulabika bulungi naye oluguudo olwo ogenda kwesanga nga teruvuddeeko nfuufu olw'ensonga nti ddwo nga ddwo lulungi naye eno nfuufu n'eno nfuufu kyokka nga waliwo enfuufu then ne bateekayo edduuka eno waliyo enfuufu ne bateekayo edduuka nga muli neebuuza lwaki gavumenti tekeera bukeezi neeyisa kiragiro n'egamba nti buli alinaanye ekkubo kakasa nti osiba peeva okuva ku kkubo okutuuka ku dduuka lyo bw'oba tokisobodde guzaawo asobola mba saagala tunda ng'obusobozi sibulina naye kati oba olemereddwa okulikinga standards lwaki tonteerawo emiwaatwa n'ogakale tubatedde oba kalinga kalooni nanti kati labayo mu ekyo kikyo kiba kiraga nti gavumenti tekarinze burden ya kuzimbira abantu bali compound nti sente zigenda genderawo wabula just kyegenda okakasa nti enforcinga kino kyegambye nti buli omu kikole teeka ojja kwesanga kuba weebuuze aga amaduuka ezo ennyumba eziri ku makubo sinjuza abantu kusulamu maduuka naye ng'omuntu okwefiirizaayo mupangisa omu n'amufiisa emyezi 2 agule oba kolansi oba peeva abayiwaawo
nga tasobodde kikola. So nga bw'ona omuteekako kino ekinyiga ajja kikola ate ffenna kituyambe enfuufu tugigobe mu kibuga. So bw'ebanga yakamiza up ne strategy ng'ezo nti ewadde beetu abantu abalina obusobozi obukulaakulanya ekibuga bo bakyekulaakulanyize. Kunze kirungi sikiinako buzibu. Musumba abantu ba wansi adde baliraawo bakaaba owagira ekyahaamu okuggalawo n'ayiwa security nga tebakkiriza dde awuubirawo mbaliga. Kati kansooka embuuze bwe yagadde omwala amazzi gasiga gayita wansi oba amazzi go gatambula naye no ku mabbali waago wabaddewo abaalawo ebitundwa kati nga galirawo ddala eno n'eno bagenda kutereeza. Kati manyi bwe twogera ku bibuga Kampala is a capital city. Naye bwe tutunulira capital cities mu Africa tandikire mu East Africa capital cities Kampala egwa mu capital city yakumeka mu capital cities eziri developed. Endabika yaayo n'endabika y'egundi endala. Ng'obeera mudala owulire oli mu capital city oba oli waffe ekibuga. East Africa ina ensi mmeka? Si ttaano. East Africa ziri kati zaawera si ttaano. Kubanga baagattako Burundi Rwanda. Ate South Sudan nayo tebagigattako. Owaayi totusomboolera bintu bireke eyo. Mpozi nga bayitewo kati omanyi history SS yakyuka. Bajooga nti Museveni agendayo eyo n'agira ki naye ne bagiteeka ku Uganda. Kati atubeeraga mu namba 3 kozi tosobola kungamba nti Kigali ne Bujumbura batusinga. Bujumbura eri bubi. Nyinza okkiriza nti Tanzania atusinga gye bayita gundi eya Tanzania gye bayita batya eye Dodoma. Izo gamba ezo zitusinga Dodoma. N'enguudo zaamu nnungiko. Kati ate bwe tugenda mu Africa olowooza Uganda Kampala capital city authority ekwata mu kyakumeka ate nga nkulu capital city authority Kampala city yaffe eyo nkulu mu myaka naye olaba tetukula. Kyekisibye enkolaakolana anti kyekyo buli bw'oba ng'olina enteekateeka gy'oleeta wabaawo abaliwo kati ate ne wabaawo abakubirawo kerere okifuna naye ate abamu abakubirawo kerere naye aba alina w'aliira kubanga kati omuntu obalamu kati gwe bw'oba nga gwe oli nga 226 olina ky'obala akalulu olwanirawa ku haamu olwanira eri. Baide Lukwago kuva dda abadde n'okusika omuguwa ne Hamisi kuva dda sekitandise leero. Naye Musumba naye ati katunulira ati kati kiikino bw'olaba eyo egundi weeri owino haamumanya awo nawo waliwo abantu naye endabika yaawe ey'edda ne kati eriwo erabika obulungi kati wanyirira. Ekibuuzo kyali ne kiba nti bano abantu abagobawo bannayuganda temusobola bafunirayo nteekateeka anti awe mbadde nzija nti kati wandibaddewo enteekateeka ng'abantu abo balina bye babateeka ate era kati balina okuba kati abeegendereza ku kino kuba waliwo kye nalabye nabadde enveeyo Entebbe omanyi abantu bali abaali bakolanga wali ensambya wali abatunda ebitanda biki baabazza Ntebbe eri Ntebbe nali nva ku ssomero lya muwala wange ne ndaba Ntebbe naye gye baabateeka mazima tewali na maketi. Ntebbe eno ng'oyisiza ku ofiisi ku gundi ya Sudiru gye baabaseeyo naye tewali naawe n'olaba maketi. Kati abantu abo beetaga ne bafuna nga waliwo we babajja waliwo we babatwala naye nga we babatwala ddala waliwo maketi. Ate ekyo kijja nakendeeza jjaamu ekyo kubanga ekintu kyonna kyonna ekirungi kisangibwa Kampala. Kyoba kireese omujjuzo nnyo mu kibuga naye kati abantu bw'obajja kati ng'awo n'ofuna w'obateeka ewatuufu kitegeeza omuntu ne wabanga omuntu ali ewaffe ekibuga teyeetaaga kujjawa Kampala kyabayagala bajja kukigenda akisangewa eyo gye mubatadde ebbali oluusi nga ne distance eyimpawaddeko nze kye nandikomendi nze naye nga kati kino okubajjawo kituufu kubanga kireeta enkulaakulana mu Kampala kuba ekibuga kyaffe nga Kampala olya capital. Okimanyi waliwo ebibuga mu Uganda nga bito ne ku Kampala naye ng'ate bitandise okukula okusinga Kampala ng'ogyeko nti ebizimbe ebikadde ebitujjukiza naye nga bulaba enguudo endabika yaakyo obuyonjo nga kisinga
Kampala. Kati so nze nyinza okubanga nkirikomendinga newankubadde kiina bye kinyigiza. Omukulu Aba agambye nti enkulaakulana buli bwejja wabaawo abagifunamu wabaawo ne beekaabya, naye ate ku nkomerero efundikira nga fena tugenda gifunamu. Kubanga nze bwe ntunulamu ekintu ekyo scenario eyo bw'ogigeraageranya n'eya Jennifer Musisi. Jennifer Musisi we yajjira wano eno abantu bangi tebaamwagala, nange kennyini okusinziira ku bye twawuliranga. Agobye abantu mu kibuga, akoze atya biki. Neddala mu butuufu nze nzijjukira ebiseera ebyo twakozesanga nnyo ye William Street eyo, kuba for so long badde nnyo mu business ya photography. Kati gye twaprintingiranga. Naye ng'otuuka ku street eyo nga tosikaayo ssimu. Before Jennifer ebyaddala nga tosikaayo ssimu. Kasita ofuluma studio wali eri walinga wawo sheti gwe twakozesanga ennyo. Naye nga bw'ogifuluma bw'oti essimu kakasa nti eri mu nsawo paka ng'ofulumye Kampala. Naye kati osobola okuyimirira awo n'onyiga essimu yo freely. Kati saawa zino otambula mu kibuga ng'essimu tevudde mu ngalo obuubampuube bw'oti. Naye sayidi eno ku Nakivuba eno kati wano we bagamba Ahamu yagoba abantu abo biki waali wabi nnyo nnyo. Era ne mu story ya Sobi yayogerangawo abo wantu waali wabi ebyaddala nga bakubirawo abantu ebyaddala. Nange kennyini abo banfererawo okwo ku ssente. Ne lwakuba nze tebankuba naye just baafera ssente. Baakuba bwongo. Baakuba bwongo. Kisoboka okubanga eriyo enkulaakulana ng'ensi tennatuuka gyaniriza. Lwaki mbuuza ntyo? Nti ebiseera ebisinga abantu kassa enkulaakulana ejja n'abantu balala ababasenda ne bagenda. Sisuubira nti abantu abaaliwo nga tannazimba moolo eyo be baddirawo. Abamu baagenda abalala badda. Baalemesebwa. Nanti tebabateerawo nteekateeka. No. Tuyinza obutakiteeka ku mbeera eyo nti baalemesebwa. Ate tokakasa nti bonna baagenda. However, waliwo abaasigala naye waliwo abaagenda. Okugeza abaagenda be baliwa nti bano bajjanga na kitundu baali kye n'akyala awo talina like sigamba nti nno alina capital mungi ali awo kati kaŋŋambe abaali beeyiye nnyo. Naye omuntu yali alina obusobozi obusasula omudaala yasobola okwegattagatta oba ne beegatta babiri ne bagula edduuka ne bapangisa omuzigo. So ekyo tokakasa nti bonna baakola ki baagenda. However, benkakasa nti bo baagenda be bana abaali ku street ezo nga be babbirako. Kati abo bo baagenda nga tokyafiitingawo obulamu bwabo balemesa. Okiraba? Kati waliwo n'ekintu ekyamusumba kyayogeddeko wano eno. N'agamba nti oluusi gavumenti egenda neekwata abantu abo neebakuzimbira ebifo. Naye ebifo ebyo neebajja ewabadde akatale neebateeka ewatali katale. Bwe wabanga ekintu kiri planned bulungi tewali watali katale. Nze kanjogere bwentyo munansonyiwa abamu okugeza nkyogera mu perspective bweti nti tubadde tulina akatale kangereze ka wano Busega. Akatale ke Busega kabadde ku kkubo era kadde kakola nga kyangu nnyo oba oyitawo bwoti ng'otegeerawo katale. Kati baakajjawo ku kkubo ne babazimbira ate eno munda. Okitegedde? Kati ekintu ekyo oli asobola okugamba baabajje wali akatale ewali market ewali demand ennyingi ne babayingiza munda. Naye ate kirungi mu ngeri nti luli eri abo abantu babadde nga bajja n'ebimotoka ebireese emaali yaabwe nga yeenyigirizaawo ne batikkulako n'aleeta jaamu. Kati kijja mwetaagisa okuviira ddala ku kkubo ku main ayingire eri munda basobole okutikkula jaamu n'agenda. Ebyennyanja bibadde nga biwunyaawo n'oyitawo nga wawunya ekivundu okufaako obuvi. Naye kati ekyo nakyo kikoze kitya? Kigobeddwa. Akavuyo buno obubenje bubadde bubeerangawo olw'abantu abapapa oba asalaamu leetera ennyaanya wano mu mmotoka biki obonna ne bubeera nga buli controlled. Kati omuntu anajja nti nzize ngenda kugula bintu akimanyi nina okukyama era nkukakasa ababadde bagulayo nga ddala bakasitoma baabwe bajja kgendayo eri munda bakole batya bagule. Ekibi kyakulekako abamu wano
abamu ne mubatwala eri waba obuzibu n'ebyana naye wabanga bonna mubasengudde ne mubazza eri tujja kwadija ate n'ekirala omugigi gwaffe kati ogubadde gumanyidde akatale k'ebusega akali awo guli mu kufa guggwawo kaŋŋambe bwe ntyo guli mu kuggwawo kati bano abaana abagenda okujja bajja kuba ne mentality eri nti akatale kaba munda tekaba ku kkubo fe obutale obwaffe bonna tubadde tubumanyidde ku kkubo genda olabe wano akegayaaza kasubi n'akegayaaza nawo kenyini kali bubi akali ekasangati awo actually kasangati sigayaaza kuba kakegayaaza kali munda ne akekasangati kalinga ku kkubo we kati bibaati bibawobawo olwateekawo amafuta ne bakasembeza eri ne kasala ekkubo ne kadda eri ne bakazimbira munda eri so ekyo kiba kirungi bwe kibanga mwenna enteekateeka etwalira wamu mutya mwenna wamu. Ekibuuzo kyange kiri nti abagagga bano naddala amu bwe yali azimba Nakivubo yafunako ssente mu gavumenti ate bano abagagga bazimba kukola magoba bonga abantu lwaki gavumenti yo kennyini tebikola n'ebiteerawo abantu nga tegenda bakyajinga ssente kubona yazza ssente ze nga tezimu aba yazijja muki kati ekintu ekyo kirimu engeri siri mugezi nnyo mu bya economics na biki abasingako nga oli ku mukutu kuno tukwaniriza osobola okujja n'osomesa ensi wabula just eno ntegeera ya muntu wa bulijjo nsobola okugamba nti gavumenti esobola okuba nga kituufu erinawo akasente naye nga bw'etemaatema sente zigenda okugenda ku health ezigenda okusasula baminisita biki budget nga bw'eneetambula security biki nga tesobola kuraisinga sente zigenda kola kintu ekyo kuzimba kulaakulanya kitundu ekyo. Naye wa sente za gavumenti gye ziri bwe kibanga waliyo omuntu sekinnoomu kuba kyenkakasa nti tebaamuguza tebaamuwaawo yagulawo ekyo si kisuubira ali ku liizi tebaamu kati ye kaakulaakulanye asolooze ezize ziggweyo aleke system ngeri organized. Sente za gavumenti nakyokonye kuziriruda kuba buli minisitule gyogenda teri sente anti kati Uganda egwa mu third world country naye ng'emisaala gyabwe gyo bagifuna bulungi emisaala gyo bagifuna anti kati wano ensi yonna yonna eziri mu third world country zitoba butobi na expense zaazo. Okimanyi sente tuzirina musumba sente tuzirina Uganda sente tuzirina naye era muzeeyi atulaze nnyo nti abantu era bazi issuwalinga muzeeyi azenga atulaga nti sente we ziri naye waliwo abazirya abazibba enguzi mu Uganda olwa bateekwa anti-corruption unit biki kati nze ekintu kyenandigambye ng'ekya Brother Abe ekyo singa ekyo Uganda Brother Abe kyakonyeeko kikyatulemye kubanga singa tukola nga bulaba singa ekyo ekintu kyagenda ne mu nguudo kati nga bulaba nti oluguudo olulaba olw'Entebbe Express balusolooza abakyalina bajjayo zaabwe naye singa bazimba Uganda n'enguudo bwesito nga waliwo oluva wano olugenda eruweeru waliwo olugenda tubale Bombo Road eddawa ntegenda eyo nga waliwo Jinja Road waliwo Masakaki Road oba ne bagamba kati waliwo n'Entebbe bw'ova Entebbe n'ogenda e Masaka naye nga flyover oba nga kale eringa Entebbe Express nga kale engeri awo waliwo amazzi awo waliwo ennyanja ne bateeka oluguudo wakiri ne bagamba okuluyita ku 10 oba ne bagamba kati okuva wano otuuka e Masaka katukole oluguudo lwa train abantu babeerenga ku train kati okimanyi kijja nakkendeeza omujjuzo mu Kampala wano n'okuba abantu tebajjanga kwesiba nnyo mu Kampala kati ekyo naye kati ekyo wano mu Uganda tekiriiwo ekyo kibadde tekiriiwo ekyo nga bulaba nga bulaba Brother Abe kyatulaze nti hamwaze alese enkulaakulana ajjayo sente ze tekiriiwo ate bw'ogezaako okukireeta bagezaako okulwanyisa okugamba nti olinyira abantu bakola kiki otaddewo ki naye ng'ate kireeta enkulaakulana waliwo abagenda okukaaba fayini naye ate kigenda kubaako n'ebirungi bingi ababbi bonna abadde bakuba kubanga omuntu abadde amala okutunda wali era obugoye bwe ate ne bamukuba akaki kapeeva ku mutwe lwaki otunda akulaba abala n'emitwe gy'okuziza magezi gowo omuloodi kuba omuloodi yavuddeyo n'asimba nakakonga anti kati omuloodi abantu ku luguudo beekalakaasi omuloodi ye
aleke ne kutubuzaabuza sina magezi ge muwa naye aleke kutubuzaabuza aleke ozanya sympathy vote kubanga ekituufu naawe ne bw'oba ggwe kubanga jjukira Lukwago ayagala kufuga Kampala mpaka kufa mu PFF tumuteekateekamu eta ku ntebe ennene ani Lukwago talina magezi kyogedde nga musumba ate kubanga tasobola olaba gwe okonyeza butiko ate bakuwa ebijanjaalo ofumbe okusinza w'otunulira structures za parties obudde buno yakolanga national chairperson wa PFF byebiki PFF kyekibiina ekyatandikibwawo bakiyita People's Front for Freedom ekitegedde ekyo kibiina kyatandikibwawo eri Eyasi Lukwago ne munne Dr. Kizza Besigye so bateekateeka era bamuteekateeka era ssaawa yonna mukulu Besigye bw'agira ng'ono bamuteeka ku ballot paper nga omunene afuuke president kisoboka chances kati azirina kuba alina pate gy'akola gy'atuddeko kati so alwanirira omuntu wa wansi ono kati abo abantu babadde nga bajja n'ebimotoka ebireese emaali yaabwe nga yeenyigirizaawo ne batikkulako n'aleeta jaamu kati kijja mwetaagisa okuviira ddala ku kkubo ku main ayingira eri munda basobole okutikkula jaamu n'agenda ebyennyanja ebibadde nga biwunyaawo eri munda bakole bate bagule ekibi kyakulekako abamu wano abamu ne mubatwala eri waba obuzibu naye waba nga bonna mubasengudde ne mubazza eri tujja kwadija ate n'ekirala omugigi gwaffe kati ogubadde gumanyidde akatale k'ebusega akali awo guli mu kufa guggwawo kaŋŋambe bwe ntyo guli mu kuggwawo kati bano abaana abagenda okujja bajja kuba ne mentality eri nti akatale kaba munda tekaba ku kkubo fe obutale obwaffe bonna tubadde tubumanyidde ku kkubo genda olabe wano ak'eggayaaza kasubi ogenzi nawala kasubi n'ak'eggayaaza nawo kenyini kaali bubi akali ekasangati awo actually kasangati si gayaaza however n'ensonga endala lwaki saagala nnyo kwogerera mu layini ya byabufuzi nti bannabyabufuzi abo bagenda ne bakwata balina ekintu kye bakola babala batunulira entegeera y'omuntu ne balaba ki ekimunyigiriza kati ne bakozesa ensonga eyo bo okuyisaawo ebyabwe bamukozese bamumanipulatinga nga bakozesa redi ekyo ekimunyigiriza kye bamanyi then bo ne bayisaawo ebyabwe so Lukwago mukyamu sijja gamba nti Lukwago mukyamu kituufu oba osanga gwe mulimu gwe nga gwe gwamwesa obwa road mayor kuba ndowooza kino ekisanja bukyanga atuulako twamuwulirako ku ki yasooka n'alwanirira Lubigi ne bafunayo ki tewali tekyetaagisa kuba abantu era babagoba bazimenya naddako n'alwanirira ki nawoza ku gwa Besigye nawoza ku emisango gy'abadde agiwozaawoza mundu tetwamulonda kuwoza misango eri ki kyeyasomesa profession ye nze njagala tutunulira ebintu ebyamulonza kuweereza atuuza councils kuba kati be batematema keeki ey'ekibuga sebuwatubukuba tekuli sebu bebateekerateekera enkiiko zituula n'akubiriza bulungi nnyo bajeti nekitambula ekibuga kale kati bwekibanga kati saawa zino akalulu kengedde avuddeyo alwanirire omuntu wa wansi yes akoze bulungi kituufu alwanirire kubanze nina kyesiremezaamu nnyo olw'ensonga sikoleranako ku street okwo naye atuledde mbadde nga ndaba abantu abakola ki abasavayivingirako ng'olengera omuntu ng'ayina akakutiya ne plastic gw'ayinako nga butuufu capital wa mitwalo ng'etaano naye ng'asobola okulabirira abaana b'ewaka however kino ekyokubateekako ekinyigiriza oluusi kyongera tuggula bwongo kitwale mu mbeera ng'ey'omubbi nti luli eri abantu bwe baalinga baggalawo enzigi zaabwe edda baateekanga kiti emabega w'oluggi ababbi ne basukka abantu ne bakyusa ne batandika kuufulu twayisaako
omubbi nayo n'agitegukira amagezi ne bayingirira Solex kati balaba kufulu zisuse waliyo neza alarm ne basala ekituli mu baati so buli mbeera gyekoma okujja gyokoma okuteeka abantu okupatayako ekinyigiriza gyokoma okubaggula obwongo oba oliawo kati kino si kyogera nti bongere okunyigiriza abantu obunyigiriza naye bwe kiba nga kiri in line of development waliwo ekintu kyolaba ddala mu butuufu nga kikola ki nga kiyamba Kampala eyo olengera ebibuga ng'oli akugamba waliwo street eno ng'oyambuse bwoti njerabidde va ku Mutaasa Kafeero eno side ya park empya sorry park enkadde oyambuke street eyo basimbako emiti ne bateekako n'omuntu w'otuulira gavumenti oba KCC kyonna kyekiri simanya ni yakola kino kisaavinga bigendererwa bya muntu omu no tekisaavinga bigendererwa bya muntu omu gwe nakivuba ogifunamu nanti wulira lwaki ngamba bwe ntyo nti kati kale tebagikulaakulanya ngifunamu ki abantu bansi bakolerawo ne bafunawo 10 kikulira Magala Eddiba thank you naye kati wano omu yakukuta Amisi n'atwala bw'anaakokota gambye tebamuguzizza bwe kibanga ddala bwe kityo bwe kiri kuba bye tuwulira tebawa musolo bw'abanga azimbyewo abantu bamusolo gavumenti bwe babanga gavumenti emuwadde eteekeddwa okumuweerako benefits endala no benefits kuba bakulaakulanya ekibuga yafunamu afuna no kiba bwe kiti nti bw'okeera ku makya n'ogamba nti nze kati kankugereze kati nga waneeno n'ogamba nti ngenda kukwata expo mukedde ku makya mwagala kamera ti nze mbaleetedde kamera yiiyo nze Musumba Peter kati kugirako benefits endala kusobola okugirako benefit nga nti buli lw'onojja jangu gw'okole bukozi genda ku expo tosasula yadde 10 n'okikola ne kibeerako ebbanga eryakyo ekitegedde nti baba Amisi bamuwadde olukisa nti kulaakulanya ekibuga however much bamuliizinze ettaka eryo naye at least bamugondeze namuuko baleme muteekako kazito nti ate buli mukozi simanya musasulire sente zaki zino ze bateekanga mu NSSF ez'abakozi bwe bityo notamuteekako binyigiriza bingi ebimu no bimulekera kubanga kino kyakola akulaakulanya eggwanga for some years akibalekeranga eggwanga mubeere nga mmwe ababenefitinga buli omu yandiyagadde okuba nga yenyumiriza mu ggwanga lye wawulira waneenu baganda baffe ab'e Rwanda nga 2 bagamba our city is clean our city is very smart tetujja bigendamu naye nawe wandiyagadde ddala mu butuufu eggwanga erikola litya erinyirira kituufu kubanga kati betunia kati bw'ogamba nti ffe our capital cities Kampala ng'olina omuntu w'e Dubai ekibuga ky'e Dubai capital city of gundi Dubai anti Dubai kibuga ensi kati Dubai bw'otuna ebibuga ebiri mu UAE n'ebyaffe abaana bagamba abatambuddeko nti ennyonyi eba eyingira buyingize eti esemberera Ntebe waneeno n'olyoka otegeerawo nti ddala tuyingiridde Uganda bw'otunula wansi endabika yaawo akajanja ola Musumba lwaki nze ekintu kya amu kino nze ngamba akifunamu nnyo tosobola kuzimba kisaawe ekyo Amisi Stadium nemala emyaka 49 nesigala nga ekya benefiting abantu either era gavumenti bwegiddamu eno girinovatinga sinakindi nogimenyawo kuba kati kisaawe tisobola wangala myaka 4 nesigala nga kyasavinga purposes kyokka Liza alina ya myaka 4 mu mwenda kitegeeza agenda ne kakoza alina okukanyuunyuunta tutuke nga ne status ekyuse tebikyalina mugaso. Thank you. Kati olaba awantu ngaawo nzaawo wennandisabidde era wennandisabidde omukulu Elias Lukwago omuloodi kati awo watu weyandijjidde nti Amisi ono bamuteekeko ekinyigiriza tikituufu abantu abagobawo wano wawo bateekedde we balaga netaziyiza nedda tolemesa nkulaakulana wabula kakasa nti enkulaakulana it is a win-win. Yes. Okulaakulanya kuba kituufu naye Amisi afunamu egyo emyaka gye bagenda omuwa naye akola amagoba newankubadde
era bino bigambo bya Mulodi yakyogedde n'agamba nti Hamisi kifaananyi. Ffe tebitukwata. Hamisi yabyogedde. Amina Elias. Egundi. Ffe anti kati bw'atyo bwe yayogedde. Ffe kino ffe tulina okutunulira mu Lukwago. Kyolanze Lukwago wali nkuzzeemu mu ngeri bw'etyo. Omulodi alina okuba nga agenda ye teri kukuddako tufuga nga kye kimulwanya okufiirawo obufiisi. Nga afiira ng'alina mind ya omuntu buli muntu yenna kubanga naye afunamu nga n'omuntu wa wansi akola atya ng'afunamu. Kubanga bayinza abantu okubajjawo kye mbadde mbalaga. Nzijukidde wali gye nalaba baneeno bano abantu be bajja wali Ensambya. Omanyi ku Serena yeeri entebe eno Kigo. Ekigo side yeeyo. Kati ojja abantu wano obatutteeyo. Abantu abali balina gye bagula ebintu kirasi yeeyo ndala bw'obateeka eyo wakiri abatadde ku Masaka Road akola atya asinga. Kati gwe nga Lord Mayor alina omutima gw'ekyuma ogamba ddala olina omutima gw'ekyuma toli kulwanira kalulu na bampaani oba olina okukola ddala ekintu ekituufu okujja abantu okugamba nti abantu bano haamu abantu bano obajja wano obatwalawa si kutwala abantu okwekalakasa okutwala abantu okwekalakasa obongera biwundu anti tukunyiga otuterewo platform okwekalakasa kw'omu nsi za Africa kuvaako mbooko kuttibwa tubasiba to specifying tokigeneralizing nti mu Africa gamba Uganda kubanga abantu balabako bannaffe bba ab'e Kenya beekalakaasa nolabanga kati bw'otwala abantu okwekalakaasa ekyo nakyo ate kati oyongera biki komera ate omuntu abadde waakiri ng'asobola okuva wali n'agenda kuba katundubaala ewalala ate kati agenda kuba mu kkomera ate gwe tebakusiba gwe Lord Mayor era gwe n'emmotoka ekutwala ebeera ndala bamunyigamuko n'akaaba bamunyiga abalenzi anti bamunyiga naye era kati yawona era ye ne bamunyiga medication ye era yeesigala nki ndala osobola okwesanga nga ku ssente za gavumenti oba mututte n'ebweru okumujjanja gwomanyi kati omusaala gwafuna ogumanyi gunoonyerezeeko ogulabe mungi nnyo ayina allowance babeera n'allowance ate olaba ogambye yatematema neki leero ko gavumenti eziterabeerako nnyo ssente nga si Kampala gwe kankubudde gwe kino soda kankiwakyo kugambe kati nganze ebbanga lyemaze etonotono mu KCCA tewali mu district nnungi kukolera nga Kampala wano wasava anti katulaba musumba akinzo gagwinza olaba ne waba musomesa kino abasomesa balayisi naye omusomesa w'e Kampala wa bbeeyi kino nze nkikubuulidde kinoonyerezeewo omanyi akinzo gamba nti Elias tayinza okuba tazifuna nnyo nga naye nga mweziri wengeza ku Capital City Authority erina authority eyo si yagikulembera ebeerako executive director kitegeeza emirimu egigenda maaso egisinga yagikondakitinga kati ku level ya district zino eziri local omuntu ategeerera district ne municipalities abeera town kiraaka bebabeera ku budget gwe bakwagalako sitampu nti kino kirimu signature naye ng'ategeerera budget muki omala gagikubako sitampu anti kakati mukava nawe olina osavinga duties zo kati nze nali nina kyenjagala eyo ku KCCA naye negendako mu office ya town kiraaka nga nina kyenjagalayo naye kankubudde si buli kino kyonna olaba n'eyo sitampu yennyini tomala gagifuna abawo protocol kati sebo ne Mayor naye sebo naye nga siza Lord Mayor bano abali wansi bazisaba Lord Mayor afuna obusente butono nnyo bwe baateeka wano ebumeka bukadde 24 wiikirala wenzo obukadde 2 ezo sente ntono ani community support fund obukadde 2 bwa mwezi sente ntono nnyo naye nga tisokoleke kansooke mbeeko nekyembuuza bakyeyamaanyi ab'ebyalo bafuna omusaala gwa sente mutwalo gumu buli mwezi naye abasoba balina sitampu anti kati noli naye ogambye alina sitampu naye noli naye ogambye alina sitampu ate eyo nosava nti jjukira ti oyagala kuzimba abantu okwekalakasa obongera biwundu anti tukunyiga otuterewo platform okwekalakasa kw'omu nsi za Africa kuvaako mbooko kuttibwa tubasiba to specifying tokigeneralizing nti mu Africa gamba Uganda kubanga abantu balabako bannaffe bba ab'e Kenya beekalakaasa nolabanga kati bw'otwala abantu okwekalakaasa naye wano Uganda ekyo nakyo ate kati oyongera biki komera ate omuntu abadde waakiri ng'asobola okuva wali n'agenda kuba katundubaala ewalala ate kati agenda kuba mu kkomera
ate gwe tebakusiba gwe road mayor era gwe n'emmotoka ekutwala ebeera ndala. Bamunyigamuko n'akaaba. Uwa. Bamunyiga abalenzi. Anti bamunyiga naye era kati yawona. Era ye ne bamunyiga medication ye era yesigala nki. Ndala. Nanti buli kimu olaba buli kimu buli omu waliwo level bagamba buli omu wali walabira omwezi n'enjuba. So kati buli kimu kibamu ne levels. Kituufu osobola okubanga bwe tubala ne tugamba nti bonna basasulwa. Bonna basasulwa. Ndi basasulwa mmeka? Ono omutwalo oli oba kakadde wa mmeka? Bwe zityo. Nti bonna baweebwa entambula nti bonna baweebwa entambula. Ono mmotoka oli kagaali. Nti bonna babawa security ono akulemberwa kadenge ono wa defense atalina wadde episto wamuggo gwe yetemedde. Kati kitegeeza kati olaba ow'omuggo alwana nnyo asigale ku kifo kye. Ow'omuggo kati ate olugyo ow'akadenge ekirwanya ono ow'omuggo ekitegeeza kiri amplify. By the way, but chairperson erosify kati ze kangereze kubemanyi era bye bimu enebanga government oku government ebira ne ministry era ku council kubeera kozi ministry nti ono yatwala ministry ya health, ono yatwala ministry ya education. Sente bwe zijja ne baziisa mu council ndizo zigenda mu education nga baziwa ministers kwasaganya. Si nkwago kubeerako committees ez'enjawulo ezitwala ministry ez'enjawulo nti ministry ya health tugeze capital city batuwadde billion bweziti zigenda wano nezino bwezito nezino bwezito ye n'atuulira. Kati kambuuze zino sente ezijja bwe zityo tekuba like allocation kituufu tezituukira ku ye era taziinaako buvunaanyizibwa naye project ezo okubeera approved empapula ezo teziyita mu ofiisi ye aba overseer ziyita mu ofiisi ye teziyita mu ofiisi ye. Kiringa abbe b'obeera awaka omukyala n'agula nze njagala onziremu answer straight anti empapula oyita mu ofiisi yo si ze ssente nanti nze gwe jasimbulira ziyitamu teziyitamu wano tukimanyi project si zonna bw'odraftinga plan na biki bye birina okujjirayo eriki sente kirizagaana nezigenda mu ministry. Yes, ezijja mu ministry. Si mu office ya road mayor. Uliriza bwoti. Empapula zino. Tugambe ekiri mu actual sense so si kyolowooza. Kyenkugamba. Ekikola. Kyenkugamba si kyendo si kirowooza bulowooza olw'ensonga. At one time nze ebya politics sibaddeko mu politics. But mu line eyange eya videography, video production na biki. Twali tugezezaako okukola program naye nga erina okubeera funded by the government. Propose eyo twagikolako okwo ne tugikolerako ne demos naye okusinziira ku bali balina okutuusa ekirowoozo ekyo waggulu eri kijjeyo ssente engeri gye baatunnyonnyolamu ebintu ebyo nategeera nti empapula zino ze zinona ssente eri ate ssente we ziba zidda era ziyitera bwe zityo mu mitendera egyo okutuuka eno okukola omulimu sijja kubulira project eri ku ground. Yes, naye emirimu gya gavumenti council bwetuula eyisa budget nti nno ku mulundi guno fa education twetuddemu twagala budget ya sente bweziti ne bamala ne bafuna budget eri final eya wonna sente eziva mu government nga projects za government size mwe basse kinoomu zogamba nti twagale no project yaffe tugiyise kati council wuliriza mpola kwata mpola nanti kyenjagala saagala onnyonnyole bingi binambuzaabuza njagala onnyinyonnyole like mutendera ku mutendera ngutegeere kambuuze onga kituufu sente zino teziba za muntu sekinoomu nti zimpe nkole kino wabula kati katugereze kale ku health health egamba ku luno guno omwaka twagala tusensitizinga abantu kigenda tukostinga sente bweziti twagala eddwaliro lino tuli renovating kigenda kostinga sente bweziti n'abantu baffe badde tebalina ntambula enona oba etambuza abasawo okutuuka mu budde kigenda kostinga sente bweziti si bwe guli
kati proposal eyo ne bagikwata ne bafuba okulaba nti etuuka eri ku bavunanyizibwa kukola budget eyo bagi approving bano gye bakoze eyaabwe ebirowoozo byabwe ebyo sente ezo zibaddire si bwe gubeera kyonnyonnyola sinnakitegeera kirabika kyanjawulo nnyo n'ekyange emirimu gya kanso kyova ogenda nnyonnyola kyonnyonnyola nga nkitegeera ate otokirige sigenda kukaka ngenda kubulira kituufu emirimu gya kanso ebeera n'ababaka ababaka bwe batuula ne bagamba nti eno ministry egenda kwetaaga ssente bwe ziti ne bwe zino bwe ziti bateesa kanso etwala majority si minority. Kakitegeeza kanso bw'eteesa majority n'esalawo kino Lukwago ne baba takyagadde alina okiteekako ki? Ateekako. Alina okiteekako signature. Kati ssente ezo ne bwe ziba zizze ne baba yakyagala oba takyagala zino ogenda mu ministry gye zino okukola ki? Kati lekanze nkubuulire ebintu bwe bikolebwa nga bw'olaba buli woofiisi bagingabe they allocate bagiwa kyerina okukola era bwe bagiwa kyerina okukola bagiwa budget. Woofiisi ya meeya eba erina okubeerako ne budget yaayo naye naka budget akatambuza emirimu. Woofiisi ya kiraaka ejaayo kubanga alina okuyola kasasiro biki tractor ebifudde biki kiraaka ye overall yafuga ssente za gavumenti mu district oba mu authority. Yes. Kati kitegeeza nange kati meeya baba nange bampadde tetugambye nti bakuwadde budget nange woofiisi yange budget yange biki erina naye issue erinti si yafuga. Yes, si yafuga za authority si yafuga naye alina mugabo gwe. Kale kankuze ku level entono essomero itwale nti essomero essomero lekankugeze ku lya gavumenti eryoteekwase. Essomero lya gavumenti bwe liteekawo nti omukulu w'essomero yenze nina badeputy baani ba teachers nteekawo ne board gye bayita finance board era bajja ne bateesa ne bakuba pulaani ne bagaa tugenda kukola kino nekino nsobola okubikola naye bwe mbikola nsobola okuteekawo akakodyo nga nina nange wendiira onfuna etugeze ntumisiza tripu y'enku ya mitwalo 4 neŋŋamba agirese 8 sayini nga wali bwoba nga nakuwa ddiiru okifuna ndidde naye gwe totegedde era oli mumativu byonna byenkoze enku twaziteesaako era alina okugula enku era naliyo mu meeting enku nziguze naye enku wampa nze bampa tugeze miliyoni 5 zakola bintu nkuubuzakuleta trip 8 nze mbikozeeko zizze naye nga mwakikyo sense nkozesezza miliyoni 3 kale. Ne ku ssomero kubaako omuntu asaavinga nga tawuni kiraaka yaani ku ssomero abeera deputy akola mulimu ki ye chairperson finance yagoberera ensasanya y'ebyensimbi yagoberera biki byonna byonna ani amulonda ani amulonda abeera alondebwa kakiiko akaddukanya essomero ani alonda tawuni kiraaka alonda tawuni kiraaka gavumenti ye yamusimbawo weebale gavumenti ekolagana ne Lukwago ani gavumenti ye Lukwago ba Lukwago olabye example gy'olese tebakwatagana example gy'olese kati soko lindeko kubanga ebintu bineeno njagala n'emboozi tuve nayeyo kuba sigwe mulamwa naye ngenda bajjayo n'ekintu ekya kimu tusobola okuba nga sikwatagana naawe naye ku nsonga eya ssente nga waliwo omulyo twaba tuba tetukkaanya tuyinza okuba tetuteesa wano mu birala kati owulira nnyo wano abaana nga bavuvuŋŋana mainstream tekwatagana social media ekubye mainstream biki mainstream naye bwe watuuka nga tugeze bagenze mu zigundi ezo oba zi press conference oba kiki owulira kusawo eriyo okusayininga kapapula ng'owa mainstream akaanya n'owa tiktok Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against
ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Okwawukana namu. Kampala erina abantu abasoba mu basatu. Nga gavumenti ya appointing direct. Kampala erina minisita Mulamba abamukozi wa gavumenti. Town Kiraka wuuyo ne executive director. Abo bonna basobola okkeera ku makya ne babeera andalukwago. Anti kati nze leka nkubuulire. Bw'oba walaba kye bayita kankulagire ku firimu. Bw'oba laba firimu gye bayita Designated Survivor ekulaga bukulembeze bwansi. Walaba kyeyagambanga walabanga omukulembeze kana akakyala kaliko opposition. Naye nga kalina bwe kagamba n'owa gavumenti nti nkuyisizaawo kino nange ojja kumpisizaawo kiriwa? Okwago gavumenti eza musaba muyisizaawo. Gavumenti nga yo. Gavumenti yaani. Gwe gavumenti kati gwokigaziiza nnyo kiraba ng'omuntu omulala. Gavumenti beebwa abakulembeze be gavumenti yeffe. Nga ne ku mirimu egimu duties ze bamwalocatingira bagamba ceremonial representative. Ebyo nga temuli ku ssente. Nga balina n'emirumu ku mirimu gye ceremonial representative. Not on financial good matters. Sinnawakana nti talina budget agirina. Naye ssente etekeratekera ekibuga tagirinako control. Abagirinako kubanga kankubulire meeya. Wabaako olaba wadde abeera ceremonial nga bw'okiyise. Wabaawo empapula eziyite wekikkiriza oba kigaana. Nga za tteeka alina oziteekako. Nedda. Aba alina okuzitira naye nga naye wabaawo ebimu wakati council teyinza kugamba twagala obukadde 10 majority ne bagamba ng'abadde takyagala n'atateekako olw'okuba tafunamu. Alina serving majority. Naye ebimu era owulidde ng'abigaana. Council tasobola gigaana era eri asayininga najja n'awoggalira mu mawulire. Tosobola wakanya majority. Nedda tosobola naye ati kati kyengezaako okulaga era ati kati era kino ng'anyimidde ku nsonga yange. Naye kati ayina akantu kayogedde nti eri asayininga najja n'aleekaanira eno. Okimanyi nti waliwo n'abantu abamu abatuzannyira mu nkola eyo bwetyo. Bannabyabufuzi abo. Nga ye akeera ku makya nakkaanya ne bali n'agamba nti kituufu tugenda kulonda akalulu nkakuwadde ogenda buwangula. Naye enkya ku makya ngenda keera nekalakase n'abantu. Gwe bw'olaba nga ngizeemu bwe nti sindika kadenge enjolewo. Ebintu bya politics ebyo. Ebintu bya politics ebyo tujja bigenda. Naye si byangu balina biddategeewo. Balina ebintu byabwe naye ekikulu kya byonna ffe tuli ku muntu na abakulembeze ne biki bye balina okukolera abantu. N'enkulaakulana y'ekibuga. Kuba kino ekibuga newankubadde abakulembeze tubalonda naye still ate ffe abakibeeramu. Kampala buli lwebeera ng'eri safe gyendi nange kindeetera okugyenyumirizaamu. Kampala buli lwebeera ng'eri safe gyendi kimpa good working environment. Lukwago singa alina amaanyi. Eri enteekateeka nnyingi ezizze mu kibuga nga yaziwakanya naye nga tasobola zikomya. Kakibeere kino eky'omwala akiwakanya naye tasobola kukola ki? Kino eky'omwala akimanyi nti kituufu. Ne bwe kiba nga kifu tasobola talina buyinza kanso. Kati olwedde kati akulaze nti kifu kye bakola. Naye ate akimanyi kiki? Tasobola kiwakanya. Akimanyi kituufu. Anti kati naye era kati bw'akiwakanya. Talina buyinza. Kati olaba naye kati ekituufu Lukwago akimanyi kuba Lukwago mugezi. Ekituufu akimanyi. Naye kambuuze Lukwago yakafuga ebisanja bimeka? Kuva tandika nze Lukwago yatandika okufuga nga ndowooza ndi mu senior 4. That is 2000 gundi. Yadira seya. Kati kambuuzeemu bwe nti. Lukwago alabika kati tuli 2 emeka. Kati kambuuze kyemmanyi biba biwere ebisanja 3. Bw'obanga ofugidde ebisanja 3 ng'okimanyi ekifo ky'oliko tekiina kye kikola just your ceremonial
representative naye ng'omanye ekifo ekiri effective lwaki era osigala ku kino ekitali effective osigala awo gwa kwogera bwogezi lwaki totaking a step n'ogenda ku kiri eri ekisobola nyama ntono kaya ne kuli mu nkwawa nyama ntono kyeyo ddala anti ono agambye wekibadde kirina anti kati kiveeko anti kaya nange kuli mu nkwawa gwe omulamu agwo gwakwagala kukolera bantu njagala nkolera abantu naye ekifo kye bakuwa ogambye tawuni kiraaka ayina amaanyi mangi si kugamba kyekituufu tawuni kiraaka yatemera ki ekibuga yatemera ekibuga kati ate gwe mmeeya toyina kyoyogera nga tawuni kiraaka ayogedde lwaki tonoonya engeri gy'otuuka ku kifo kino n'osiga tawuni kiraaka osobola appointed by the government sigambye nti no lwaki togenda ne weeronda anti bw'ogamba lwaki tofuuka tawuni kiraaka awuliriza sigambye no lwaki tofuuka ngambye lwaki tonoonya ngeri gy'ofuuka kyogamba tewali ngeri muntu gyasobola tewali muntu strategy zaaleeyinga n'agamba ntagetinga bwa tawuni kiraaka talina kintu kyasobola kukola nga bw'atagetinze anti obanga mutumye mu gavumenti kale ekya tawuni kiraaka kiveeko genda ku bwemupi ye ayagala kukulembera abantu bamukibuga anti lwaki yatutegera obufunda bw'obwongo kati atukwatira awo katwala ne kati agenda kulwana kufiirawo lwaki ayagala kituteekemu oyo yatulwanira yewaffe yatulwanira amanyi omuntu wa wansi olunaamala akalulu azikire kakwate sanja kati ekyo agende mu kyoku ate yandiba ne bino yabigolokosa yandiba nga yagamba ne hamu olinda ekyo wanna yateebereza buteebereza ekyo ateebereza kiteebereza omulodi omujjookedde naye manyi kuba social media yako nena ayinako abawagizi ekyo kimanyi enkolagana ya Lukwago bagenda kuvuma by the way it's on record by the way Lukwago y'omu ku bantu abalwanyisa emu ku nkulaakulana kozi yasa ey'ekibuga naye ekimuyamba kikino nti majority be bantu abali obubi abatali todde kwaniriza ki nkulaakulana kati ate yebasaidinga nabo ate bangi be bangi kati n'asigala ng'anyigiriza enkulaakulana oba oliawo osobola omunyiigira oba omusanyukira kozi gavumenti yaffe tennateekera nnyo bawejjere enkulaakulana tugyagala naye tuli lwedde ojyaniriza nze katono nnyo ku nsonga ya Lord Mayor Lukwago ku mulembe gwa Jennifer Musisi Lukwago yalwana n'asimba ne Nakakongo yasobola kuba amufuula omubi n'atta erinnya ya Jennifer Musisi naye bw'otunuulira Jennifer Musisi ebintu bye yateekawo ku bbanga lye yasaavinga n'otunuulira ne Elias Lukwago ebintu by'akoze ebbanga ly'amazeeko naye mumbuulire akoze biki alwanirira abantu ba wansi nanti abalwaniridde mu ngeri ki kale katukole bwe tuti Jennifer Musisi yanyigiriza abantu n'abagoba ku street kati street ziri safe kale teziri safe nnyo ne fairly at least waliwo ekiriwo kati ye balwaniridde baako pointing ogambe nti yagisayo Besigye mu Kkomera kati Besigye yakola oluguudo bwe ruti alwanako n'alemererwa naye ng'akoze eki tekijjaawo nti akoze eki alwanye ye mission ye yakulwana oba awangudde oba tawangudde omulodi alwa era yagambye n'omukulu tebakolagana ono wa PFF ono wa NUP naye yagambye General Secretary owa NUP sebo oyagala kifo mu Kampala jangu wegatte ku bantu anti kati awo okwekalakaza si solution era nzaawo maaso gange abeera yesizza ogenda n'olabanga ebintu emu ddala abanga nakatemba simanyi lwaki naye kati ojja n'okola statement ng'eyo nti oyagala kifo mu Kampala jangu ekitegeeza nno nawe olwanira kifo mu Kampala kyekikulwanya nga golaba okugjawo Made in Sereko oyina kujja weekalakaasa baida ne Made in Sereko y'omu ku bimufudde nga w'amaanyi awo ate kuba lebo MPs ekyamufula lebo MP nga takwatagana nabyo abantu simanyi bwe tunaazibuka ddi amaaso
tuve mu politics ono w'okutuuddiisa obuuddiisa nti gundi atuziikirako nnyo gundi buli webeekalakasa abeerawo biki obula tutunuulire omuntu kikyasobola otukolera atugasseeko ki kubanga ate kati gwe bw'okitunulamu leka nze nkubuulire kino omukulembeze yenna omulungi ayinza okukulaakulanya Kampala si kuba mulabe wa gavumenti ayina kuba mukwano gwa gavumenti asobola obutaba mukwano gwa gavumenti bw'oba toli mukwano gwa gavumenti mu Uganda tolina ky'osobola kukola ekyo kikkirize kigaane gavumenti esiba ne services zaayo mu constituency omuli ababaka era obujjukira ono omukulu ekyamufuula Solomonio bw'ojjukira funa ka audio owulye statement gye yakola ng'awangudde ku bwame yagamba siwangudde gwe yali avuga yagamba mpangudde President Museveni. Musumba kyogedde kituufu mu gavumenti bw'oba tokolagana na gavumenti togenda ate nze ekinnuma batubuzaabuza abantu abo nti ogenda n'osanga nga awoza tajagala kyokka be bamuteramu amafuta alina abasirikale baabwe emmotoka gy'avuga be bagimugulira n'ewaka gy'asula be bakuuma geeti ye. Naye mmwe nze ekyo mpulira nga nze akiwakanya nti bw'oba nga toyagala gavumenti bw'oba nga tokolaganye na gavumenti toyina ky'osobola kukola ki okukolera bantu no wabawo scenarios ezimu nga tekikwetaagisa kuba nti yes osobola okuba nga tokkaanya nabo sigambye eno genda oyingire mu nkambi yaabwe wabula osobola okuba nga oli ku opposite side naye nga you can show ebintu ebigoyinze wrong. tuvuze anti oshowing ebigoyinze wrong oba ogenza agonist ki bo katabe tukubuuze emirimu gy'omubaka wa palamenti yena mpaayo omubaka wa parliament opposition yasobola okukola nga gavumenti tekkiriza teri gavumenti ne service nze mbaddeko mu constituency ezirimu aba opposition ne wegabeera amasannyalaze aga rural eyo programu ya gavumenti okusaasanya amasannyalaze mu byalo tegateekawo era erinda ne wajja omubaka w'enaale n'eryoka egatambuza era omubaka w'enaale munaagamba nagasika nengaleeta tebaweesa credit atabawagira kati sooka olindeko mu bufunze kyogezaako okutugamba nti bwe tuba tulonde buli ow'enaale waali bw'oba bwagala service si kugamba nti bakulimba bw'oba oyagala gavumenti erimu oluguudo tegenda lulima mu constituency erimu opposition soda okubidde enaale mu kampi si kampe naye ate nedda kituufu soda bwekiri kati kankubulire brother Abe opposition wano mu Africa oba kale mu Uganda fe yatulimu okutambuza opposition n'ekibiina ekifuga mu bazungu bateesa era osanga nga opposition gyali naye ebintu bitambula mu jjajja tetubyagala tunakumalala bwekibanga bwekityo bwekiri ekitegeeza obwo obunafu bwa gavumenti bwekiri bunafu bwa gavumenti tebubeera bw'abantu bonga bo kuba omuntu okuba nga tali ku saidiyo tekimulemesa ate kumuwa rights ze services anti fere tutuukanga bwawo oyo politics weeri kyokiva olaba kyekimazemu abakulembeze opposition boogamba nti bagenda kuwoggana kati bo basigaza balagira nti bakola kuwoggana buwogganyi tasobola leeta luguudo mu constituency nga tawagira gavumenti kubanga aba oluguudo yo ministry ya roads ani agikulira minister ali appointed by Museveni kati ate gwe olugabeyo bakubuuze watuteyo lwaki oyongera ani kubanga agenda kufunira muzeeyi watuteyo lwaki era kyo kuba buli luguudo otuka mu constituency ono waba opposition aga mulembe gwange oluguudo lwajja jjajja ebyo tabyagala era talibadde biwuliriza ekyo balaba kati fubuutunya nnyo bw'otuna areas nazo nezi zezibeera mu opposition nga zezifuga tezikula yes ziri undeveloped tezikulaakulanye lwaki services zijja za lumagamaga era baba balina kuleekaana nnyo kusimba bitooke mu kkubo mu binnya kukola kusula mu bitundu bya miti wabawo ekintu ekikola fombaka atugamba kati n'agamba abo bemulonda gye tutemerako eki tebakola akubulidde amazima cabinet minister tebabaayo katuwala kati wano mu Kampala okulonda enaali mu kizibu naye ate ne bamala bagironda
wajja baawo enkyuka. Anti Kampala weberere wenjawulo nti jjajja yagisoma. Alina city authority ekulemberwani ye. Nti yerina okukola duties. Era kyo kifa government ngasaza okulaakulanya Kampala esobola. Opposition wozinira ku chopa. Kesi si yesalawo. Executive director jjajja yamulonda. Minister Kampala wajjajja. Era bagenda wa credit capital city authority ye. Kifa mu Kampala kisoboka. Kisobokera ddala. Singa ddala ne kisanga meya naye wa NRM. Ata okitinta tagenda woggana. Abakola bukozi. Tagenda woggana. Ne kati n'olukwago. Woggana. Bozani yazze kuba meya we NRM. Gundi. Simanyi baba mulonze simanyi. Badde ndabono gundi ani musokani. Yani yakutte kadi. Simanyi kadi bawadde ani simanyi kadi gwe bawadde. Kyogamba gwe tuba tuyira akalulu. Tuba tasobola. Ate tebajja muwa. Tibasobola kamwa. Kibwe buzibu obuliwo. Naye nga bwe kiba nga kyekyo nga kubanga kati kano kangu. Naye kati awo kiba obubaka bugende eri gavumenti bannaye. Mwetereze abantu mutuwe services zaffe newankubadde nga abantu tebakkaanya nammwe. At least ekyawe kibawe tokibamma. Era kyo kituufu mukasana. Ekito bwe kyandibadde. Omubaka parliament alina okuteesa ddoboozi. Alina okukola budget. Gyegimu ku mirimu emikulu ng'ose bino bye bagaba amatundu baali ekyo kimirimu gye. Mabaati. Naye musumba osobola obigulira abantu. Osobola osuza abafiirwa. Alina okuteesa. Alina otema budget. Alina okulondoola ne service delivery. Gyonna emirimu bw'ogitunuulira gyawa. Ebiri giri ku floor ya parliament. Naye agiteeka in implementation ye government. Kati omanyi kye batukola? Kati batuwa bizindaalo ku lumbe. Kukudiisa. Batuwa tenti. Batuwa masuwaani. Kyalina okukola akulage nti akozi. N'ekirala abamu nalabako n'omu yasulawo nga yakuŋŋaanya yawandiika amabugo. Basuza ennyimbe basajja tubali mu byalo. Batambula. Lwakuba ate ekirungi. Abo b'emu byalo. Waliwo ekikyukamu. Buli w'obeera ng'oviira wala ne parliament. Bakwongezaamu ki? Akasente. Ate eryo ne sente ze baba weza okutambula mu gundi mu constituency okukuŋŋaanya ebirowoozo bitagenda kukola. Museveni akakuwa. Obikuŋŋaanya naye ng'ebirowoozo tebigenda kukola ki? Tebigenda kukola. Kati nabo bakalya tebakola nki kukwebuuza ku bantu. Kyola bawasizza. Tugalewo. Bazeewo ne banjaba nze nga nze nsiibudde. Abakulu bano nabo babasiibule. Musumba Ssekitoleko. Mukama batukuumye. Musajja wa amu. Export TV to the world.